obukoliride linnya lyo libali amanyi nnyo abantu bakoliride amanya gaabwe nga tebagala gagende ku nziro nga tebali bedde okutwala amanya ago mugateeke mu dust. The late was not the owner of the family. The late was a member of the family. Mwawulira ebintu bino. Because you are hearing the member omugenzi nga bawulira mu media tekitegeza yali akulira ekika. Simanyi kirabidde ekyo. Ekyakulira ekika ekyo. Ekika ekyo kirina abalidazi baakyo abaliwo abali principal era ababadde mu meeting eyo. Ne bagamba bino ebintu abyogera dda byatuluma dda ku mutima. Ne tusobola nga abantu abakulu tutudde ne tugamba we need to make a reconciliation with the Buganda kingdom as we Uganda lw'omugenzi Tamale Mirundi beetondedde Mmengo okawulirize tujja okwetwala mu maaso go olw'omuntu waabwe okutyoboola obwakabaka mutabani wange yakola okuwerettaaniza Kalasamayanzi abooluganda lw'omugenzi Joseph Tamale Mirundi abakulembeddwamu jjajjaabwe ow'olunyiriri ow'olujjamu ava baganda be abaana ne mukyala w'omukulu babadde bateredde bubya mu kisenge Katikkiro mwalabira abagenyi ku mbuga enkulu eya Buganda Bulange Mmengo. Jjajjaabwe Lukwago Ibrahim ow'olunyiriri lwa Buseerezi n'omusika wa kitaabwe John Sali Sembuya ku lw'enju mwe bava ekalagala matale kaliisizo mu Buddu beetondedde Kabaka n'Obuganda olw'akalebule wa muganda waabwe. Nsaba taata okawulirize tujja okwetwala mu maaso go mutabani wange yakola kuva mu lusuku lwange ntusonyiwe ffenna sibe tuli ate n'ekirala bwolaba abaana abo balaba mbasigaddemu bwomu baatulaga abaana 15 nesigadde omusajja ogu n'omukazi ogu. Mukulu w'omugenzi Mirundi era omusika wa kitaabwe John Sali Sembuya ategeezezza Katikkiro nti ebigambo muganda waabwe bye yayogeranga eri Obwakabaka ne Namulondo byabanyiganga nnyo era enfunda nnyingi baagezangako okumukomako nga buteerere. Nga ne pulogulaamu ze nzijjako ne mukubira mu studio ne mugamba temugenda mu maaso pulogulaamu eyimirire sikkiriza bye mwogera. Beeyamye okubeera abawuliza eri Namulondo wamu n'okujjumbira enteekateeka z'Obwakabaka bwonna. Video stansi okufuluma gazigamba omulenzi bamugamba dda jangu tugende ku mikolo yagamba tebamuyita ye bwe bakuyita at the end of the day wamanya bagenda mu meeting why didn't you go and follow? You are just becoming a rebellious person just because oyagala kugendera mu video oyagala kufuna favor ya social media. Social media has a limit. Social media ina time we're running ebintu ebimu ne tukisira n'otomera bw'oba tewegendereza kyo crush you and kill you completely. Especially bw'otandika okulwana ne Buganda ojja kulwana okubeera nga abantu bakugoba abaganda bazibu nnyo bwe baagala kabaka waabwe n'Obuganda bajja kwagala kabaka waabwe n'Obuganda nga ne woyingira ne wootula wano bajja kuboola bakugobe despite the fact obeera eri n'oyogera abantu bakuwuliriza bati they will isolate you tojja kufuna na chances ezibeera ku meeting abantu abali badde basobola okuyamba n'okuwa office ezisobola okubeera nga zikuwa omuwe oba n'okulinkinga ku business ezimu ezisobola okuweesa obugagga ne ssente. You should understand some of the things. Abaganda balina ekintu kye bayita solidarity y'amaanyi nnyo kati basobola okwogera ku birala naye bw'oyogera ku kabaka. You can abuse a Buganda, you can abuse any person in status, but when you attack the king of Buganda, it means you have attacked the whole Buganda and Baganda. That's how things are. So, ebisingo bunye mino kubimanya ekyo. Kati abasingo bunye muganyo okwogera ebintu bino okuba abasingo bunye mufunye dde obulamu bwamwe bwasiraana. I know some of you are hurting. Baba gobadda mu bika temutemaga kwogera family problems zammwe muganyo muteesewo ekimama bulwokuba ffe twagenda eno twafuna ebika ebipya kyofuna kufuna n'omuntu n'ajja ku social media n'ateeka okweyogeza nze natambula n'enva e Uganda kati nja kutuuka eno nagulayo nze bajja kunziika eno bajja kunjeka eno n'owuliriza kasasiro oyo. Abasinga obungi tebalina bwe basobola kutuukira tebasobola kubeera ngabo bazika tebalina even where they can even throw a single tongue saliva of theirs tebalina bwe batuukira abantu tebasobola babulira ebizibu byabwe balina naye nga amalala ge gabateesemu ekyo amalala galina diguli yaago buli muntu yenna yenna kambabulira ebintu bino njala mubiga okuva n'olwaleero ne bw'obeera onyiigidde otya famire yo ng'onyiigidde mu mbeera efaanana etya at the end of the day ebizibu bwe bisukka waliwo ebizibu ebisukka famire emikwano manya waliwo ebizibu ebisukka friends n'obeera olaba omukwano akwebasa n'akusuza n'atuuka accident n'akunyigiriza n'akuvoola n'akujooga n'abeera nga kwegamba akunyonya ekisingako n'ogamba ekisinga kale nalina ku muganda wange anko wange nsobola okwogera naye oba ekika nensobola okubeera nabo at times otuuka ekiseera ng'olaba despite the fact ebirungi biri awantu naye nga weetaaga famire yo kati mulimu support of something of a kind. Junior yavoola nnyo taata waffe gwe twasigaza omu Mr. Sally John navoola ow'ekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga navoola omukulu w'ekika w'olunyiriri gwe twatambula naye maama waffe gwe twatambula naye so mwami Sally oyo abantu bamukubira amasimu mwami Sally oyo yakaaba amaziga okuva olwokuna until yesterday. It was time to put Junior in his place. Amanye nti the place of him knowing nti mwana bwana of him knowing family ya today abakulu ba today the leaders of the family ba today bandaje bwe tutuuka mu bintu ebyo olaba ffe tuli basajja bakulu ne tutuuka awakane bwe tubeera nga tusitabule nga tuli voko tutuuka awantu nga family elders batudde ne tusirika ne tukola ne tusala size ne tusala n'ebigambo ne tusirika bwe okujjako nga bakugambye okwogera n'osobola okwadressinga ekikuluma ate bw'oyogera ekikuluma times it is the best place you can speak what is hurting you ne kifunibwa solution
omulenzi bamugambye situka beera ko nekyo yogera atudda awanisa amagulu eri kwegamba buli omwa muzalayiddewo bamugambira ko nekyo yogera asitusagamba ne mu video bowuliriza bakugamba naye naawe situka va mu ntebe situka to address because the elders were in the place Owulira tosobola kuyimirira nga tukola ekiddako mukole ekiddako kubanga tana natolenda asazeewo tata yasazeewo otambudde ogenze obusungu bw'abantu tusobola okonda